Ti mukama wange olina bwe wagambye nti toyagala kuddamu kuyamba totawaana bano bambasalebiya totawaana nedda mbadde nkusaba owulira abantu abo bawa omukisa olw'ensonga bambi oyinza omuyamba olaba suba bulungi nange kalonda lebo tweyanziza kikwano tweyanzi obusuubwa naye kati ky'oba okola naawe bayambe nabagamba ekintu kimuwulira busuubwa nti buli muntu agenda eyo beekolemu ekibiina nga kicontributing omutwalo gumu buli mwezi munnaabo omu bw'afuna obuzibu bw'aba itaano baba ne miliyoni 5 batuula ku firimu ezimuzza lwaki oyagala nze zimuzza onalebo kyembadde ngamba ekyokuba nga bajja okwebaza bambi abantu abo tobanenya oluusi tebalina ngeri ki gye bayinza kukutuukiriramu ate nga bw'oba wafuna engeri gye wantuukiriramu ng'oli mbuya gye wamutuukirira yes kale musange ku live wano omugambe honalebo wanyamba kino naye ngezezzaako biganya ani yali agezeke wa honalebo ebugolobera busuulwa ekyo nakyo olimbye kankubuuze kino ekintu nti omuntu bw'aba yali mu kizibu sigamba abo bokka ngamba generali najja n'akunoonya n'omuwa miliyoni 3 n'agenda n'atandika bizinesi togamba nti aba yeerabidde nedda kati mukulu honalebo olaba nze bwennyini ayogera wano wanyambako naye wuliriza toseka nze kennyininyini golaba wano wanyambako naye noonyeza engeri gye nkufunamu si gumu seebiri waliwo etwaliko ne ku live ya chairman ne njagala okwogerako nga njagala okwebaza wamufuna otya nga akuyamba enfuna gye namufunamu ekyo tugireke era gy'oba okozesa nawe tuleke ekyo tukireke tujja bibalamuka mugundi mu inbox naye tobambi kyembadde nkusaba bambi tokoma kuyamba kuba mukama waba yakuwa omutima ogwo tambula nagwo naye n'ekirala akatalekeka sebo honalebo akatalekeka nze mbadde nsaba muganda wange ono nze mbadde nsaba muganda wange ono nga gwe okakasa nti honalebo yakuyamba mbadde nsaba gyagenda kano kangakuwenga ka challenge wandibadde ogezaako okuyisaawo nga wobeera ku platform ez'enjawulo ogabe bannaaye abantu bonna nga honalebo yali akuyambyeko nga nze bwe yannyamba bannange mutwale okusiima kwammwe nze nasiima nga nze omuntu kuba eyo challenge naawe ogiwulidde ku saidi yo nga ggwe naye bwe baba nga basirikiddeyo busuulu asitule busituzi wano asigambe nti enamba gye nteekako ebiri gino yeeriwa okusingako kutandika okutugamba ebigambo ebitali mu makulu namwe mutuleke asabye busabe enamba gy'ateekako akantu kiggwe webale nnyo ati kyenkugambye nti nja kugifuna mu inbox okitegeera era bwenzija mu inbox mukama wange nze musulaze wali badde otandika na kwetonda kubanga ebbanga lyeka libadde ddene nga wale mwadde okunonya munnaye olaba muganda wange sooka owulire bambi abantu abo batuukira oluusi ono yeetaaga kumutanza butanza mukulu busuulwa gisomere ulira busuulwa simanyina gye nakuyamba kisiki akujjukize oyambye abantu bangi anti olaba honalebo oyambye abantu bangi kati osaamujjukira tayinza kwerabira era wamuwa script yajjukira mukulu honalebo mbadde njagala njogere gya sirinnya limu lyokka then gwe awo ebisigadde ojja kuba enagulo omanyiyo omwami gwe bayita Bukenya omumanyi kati awo wenkomye naggulu kiwali muomanyiyo manyiyo bulungi nyomba musitaho jini kati awo sigenda kwongerako ebyange byebyo naye nga neyanziza nnyo neyanzige bambi olwo mu bantu abo abeera naggulu mu bantu abo abeera naggulu be yayitamu okufuna ekintu ekyo mubanga mukatuukiraho yetuveeyo muganda wange Manyize n'omusajja kusoga ayagala amazima ameerere. Buli lwakulaba ng'oli ku live wanangamba yogerako ne honorable mugambe ensonga yange. Omwana ono bamuteekako omusango yali akola mu kiyumba. Bosi we yali muyiri n'amuteekako omusango.
nti kuba yali alongoosa yali mu kiyigo ndowooza omwana najja kati n'agamba omwana ddayo nze ndimukola ki ndimukulongoosa omwana yadduka akaaba agamba muzadde we nti Kadaama nkubye muno omuzadde ye teyawuliriza yakwata bukwasi ng'agenda awaabira mwana nti akubye omwana we ng'amuteekako omusango era kati omwana tebamukiriza fuluma kyokka ate ye yafuluma n'addayo India kati n'alekako omwana omusango kati omusango guli mu kooti omwana bamutambuza ssente zimuweddeko mbadde nsaba bw'oba nga musobola omuyamba mumuyambe kati mwaka mulamba bamulemeza muno ekyo kya Embassy ali mu nsi ki ali Dubai ekyo olaba na kati waliwo amnesty naye era omwana alemeddwa okufuluma naye bambi onalebo nsaba buyambi bwafulume bambi kuba nze muyina naye ate nze njagala kudda Uganda naye mbadde njagala simuleka kubanga takola bamuteekako omusango passport ye bagiteekamu abscond talina kyayinza kukola abeerawa mbeera naye e Dubai kankinoonyerezeeko sigenda kweyamira kuno kubanga bali bwaba bagumuteekako lwaki ekkooti tegusala anti kati bamugamba ku kooti kati bamugamba buli kaseera tugenda kusindikira message buli yaswana omwana atambudde poliisi za wano zonna naye ng'oli taleeta bujulizi ogambye mu kooti ogambye oli yagenda omusango kati fayiro bagitwala mu kooti kati bamugamba jangu naye tebamuyita bamugamba tujja kuyita paka nakati tebannamuyita kati kyetaaga kwebuuza ku balina expertise mu mateeka geeyo kubanga yagulako netiketi nga ddaka nga ye tamanyi nti bamuteekako n'omusango kuba mukama we teyamugamba kutuuka ku kisaawe ne bamugamba gwe olina omusango tosobola kuyitawo oddayo omusango bwe gulimala okuggwa deni oyite olina omusango era ne bamuzza kyetaagamu Embassy mpulidde bannaye musule bulungi saa zigenda kuwera Honorable bannaye Honorable sooka olindekoko katini Honorable sikyalinda maama naye ngenda kuwera nagambye mutunulako mu kamera gyebaleko ssebo agambye tunulako mu kamera balabo babyoyogera bituufu Honorable bagambye eki mpulidde waliwo agamba mutuleko mu kamera ali abadde agamba ani bakiwandiise waneno bakugambye mbutunulako mu kamera balabe oba byoyogera bituufu gwe kennyini prosi go obujja mu kamera kulabe byoyogera oyo naawe ali babeera ku akawunti yange buli kiseera era mbanyiimu oligino kati ate abanjagaza ki Saara kankuleke ninga Saara ama Saara siringa gwe kale bamikwano wama siringa gwe wangi sweetheart yenyabo Saara ogenda amasiringa gwe nga ndi oligino sikubuzaabuza gwe nawe bakugambye teekako erinnya tumanye wajogera tutandike fe okuyisa n'akani obulango kati oli awo amannya agali awo ge mannya gange nze Prince Job Mugoya nazaalibwa ndi mulangira sirina bwe nkikyusa kituufu oli mulangira nti olina okutaaku honorable to be but I'm already honorable because I serve honorable to be okay I'm already honorable I serve bwaky'abazinga bwa Busoga ndi wakitiibwa nyabo okay taata munange nsonyiwa mukama wange nze minisita w'abavubuka mu ssaza ly'e Bukooli ate nze cancer advisor wa Busoga Kingdom Youth Council so ndi wakitiibwa yes mazima zamutawana kale bana neyanziza kambaleke Obusoga okwisania n'amaani seife ky'abazinga ga Busoga leka afunvuge kisegese kitalibwa nsolo yigalya nsete yigalya tetini bwansete kino nto kireeta kulumamia bweni bwa mwikoti buti amadi gocha rukanda balutunga lusaga lwa kigogoti balunina ku bweni bwa kadada tibuti ankombe bweni bwa kakolwa tibuti ya tibuti yankere munde sasiritegedde mazima awo munde kiri bakyotegedde ali mukulanya
era tojja kutegeera ago n'amayina agagaana ayise bantu Azima nga namwe bwe mugamba Ssaabasajja Kabaka taata w'oligwa wendigwa ali kukaabya zigande mukaabya musaayi okitegeera tegedde adduse atemye dda adduse naye nga bannange ayi Deriki ali awo Saara bannaye webale kuona bonna njagala kwogerako naye ne maama olale boneta kutayogereka naye oba oyimye naye ng'ate aleta emboozi endala nkugambye wakugwikiriza nange Wala yobeera njagala omugisaawo naye nga buli lwe mukyanza sifuna chansi naye nga Madamu Sarah kyembadde nkusaba kusobola ng'ayogera wallaahi bambi tumuggyemu guli omutima ogugamba nti tayagala kuddamu kuyamba bambi ayambe kuba kati mukama wabanga yamusindika ajja kuyamba onalebo ye muyambi era yajja kusigala ng'ayamba tasobola kulekeraawo kuyamba omanyi omuntu w'omutima omulungi asigala nga mulungi nze I appreciated yannyamba naye mbadde nnoonya engeri gye nkola ki gye mufunamu okumwebaza naye nga n'obudde oluusi butukwata omanyi naye alhamdulillah kale mukwano naye sina bulungi kuba kati nga bwolaba nange bwe mbadde munoonya kitegeeza n'omulala bw'abeera amunoonya bw'abadde amunoonya okubeera ng'amwebaza ekyo kye yali yamukolera so kati bambi takoowa kuyamba ayambe mukama yalisasula nange ayambe abaddu be tasobola kowa kuyamba kozi omuntu w'omutima omulungi gamba asigala wa mutima mulungi kituufu era omuntu omuyambi asigala muyambi naye abalala era oli bw'aba tayamba era omutima omubi eri asigala nga wa mutima mubi naye ye tukimanyi ti wa mutima mulungi ate ayagala buli omu tayamba nti gundi mumanyi kituufu Banaye Sarah wanje mukyaliyo bannange tuyinza n'okusula tukyaliyo nga tubadde onalebo mala nga atuwadde kumpisa wa nnamba nze nagenze oyo nze obulamu bwange namutegeera bw'aba ayogera era nange bwe kiri nze nange mu bulamu bwange saagala kwogera ku live y'abantu boogera ono ayogera kino ayagala asomesa ebyokwogera ng'oli ayogera tubanga abali mu kataala abatunda ennyaanya anti kakati ffe muzina ensonga tujja kusomesa bantu nga tubabuulira facts so tetubabuulira mmwe bye mwawulidde ffe tetunyumya bye twawulidde tunyumya bye twalabye bw'obanga oyagala omuntu akunyumiza kye yalabye muwe obudde kubanga ekintu ekyo kyakuwa naawe ogenda okibuulira omuntu ng'okimubuulira mu mazima ng'era okakasa nti yakikugambye nti mazima oyo Honorable Nsereko gwe bazannyirako abantu wano nammeera ayogera zima ya Honorable Nsereko Zuula ayogera Honorable Nsereko oyo Nsereko tebamumanyi oyo Nsereko ali straight teri muntu agenda n'asoma amateeka n'agamaliriza n'olowooza nti agasomera bwereere bw'ojjeeyo mutiisetiise Nsereko ye memba wa parliament akiwulira ye memba wa parliament ali mu musango guno ng'ataagulimu nga ddala ne parliament tesobola gwogerako okuggyako bw'anaamaliriza okukola reports ajja ziwa parliament abatamanyi Nsereko tebamutiisatiisa Nsereko mumubuuze bwe yeesimbawo n'olanya mu parliament nga baagala obwa deputy speaker bwa parliament Nsereko baamusaba NRM neetuula nemusaba ave mu kalulu Nsereko yabagamba sijja kavaamu president n'abayita NRM caucus mu state house Nsereko n'amugamba his excellency sigenda kuva mu kalulu kano kati gwoyo omuntu bw'atyo bw'oli mu kuzannyirako mwenja kusowe tujja mugira
Bamulabye gundi simanya waliwo saga gyali mwene gundi kwani gutiisa kiri kuba mutiisa nga ne president yamuleka mu state house n'avuga emmoloka kota gadi zonna ne bagulawo n'afuluma kati gwe guli mu kutiisa atagenda nga kona wa president nemwe abantu eno munyumya naye mumanyi amaanyi ga president oba tetumugamanyi ekintu kye bayita president Mungu akiwa amaanyi mu nsi gaba mangi nnyo omuntu nga bamuyita president wabula Allah yagamba nti omusaasirenga nnyo bwe mba muggyeko paweezo singa muggyako amasannyalaze ago mumusaasire nnyo kubanga ayinza n'okubulwa waayita nga buli wamu atyawo amanyi nti wano tebanjagala kyova olaba nti ba president olw'amaanyi Allah ge yabawa abasinga baagala kufuga paka kufa baleme kuvunaanibwa naye wabaawo omukisa gw'okwenenya mulimu abasajja abalungi abali mu gavumenti olwaleero mugende ku social media waliwo omupoliisi omusirikale wa poliisi yali mu poliisi simanyi oba yagivaamu kati yamaze ne yeesimbawo ayagala bwa memba wa parliament bwe yonkalabye ku TikTok wano nzomanyi mbeerako ne scrolling nayo ninamu points zenzijjamu n'endaba nga waliwo n'omwami omulala ono ali mu America oyo abuulirira ennyo mu bulamu bw'abantu abantu abo bwe mutyo mubawo omukisa okubeera nga bayingira mu bulamu bwammwe kubanga babaako obubaka bwe bakola ki bwe batuwa omusirikale agambye yali wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ng'era mu poliisi ajjudde obuyitirivu nga bamusindika mu community okwogera n'abantu mu community bababuulire naye nga mu butuufu bw'otuuka mu community maziga miranga na biwoobe ate nga baagala ggojja eno obabikirireko akazigo nti bali tutuuseyo bali bulungi tebalina buzibu emyala bagigogola masannyalaze baaka abantu bali mu bulamu bulungi naye ng'abantu bakubuulidde nti bali bubi naye gwe olw'okuba onoonya okufuna akasente n'ogenda n'olimba nti bali bulungi n'agamba ebintu byo byonna biraba nga tebikwatagana n'eŋŋamba nedda poliisi nfuusi nza gibeeramu naye kakati nze byonna bye basuubira okunteekako byonna bye basuubira okunteekako ebisango byonna mbimanyi engeri gye mubizannyamu temusuubira nti mugenda kunzannyirako nze byonna prosesi yonna gye mugenda okuleeta kimu kye mugenda okunsibako munnemesa okwesimbawo okuweereza abantu byonna mugenda binteekako ebijinji naye mwenna mbalaba omuntu oyo tusobola omulwanirira nga bwe tulwanirira Hajji aba ali azaamaanyizibwa tetulwanira Hajji yekka mbasaba kino ekintu kitandikibwewo kubanga kyatandise tulwanirire abantu abalangibwa obwemage tuvumirire abasibe tusabe ku nnamba y'abalamuzi abasibe bali bangi mu makomera bavundira mu makomera abalamuzi simanya tulina 27 simanya tulina bajaji simanya aba Supreme Court simanya abajaji bwe bati yawu abaana we bali abasoma tebalina mirimo mubongere mu judiciary abantu babajje mu mannyo g'empisi Hajji oyo yaŋŋamba waliwo omusibe abali awo mukomera ekigo waali bali ku musango gwe gumu ng'ogugwe bamaze emyaka 5 tebagenda mu kooti tebabatwalangako mu high court naye nga lwaki tetulina balamuzi mumukakasa naye kati abantu bwe bato mubawagire mubasapootinga ekizuukuse n'abakulembeze baffe ffe situbaagala bajjako wabula twagala services mutulage emisolo gyaffe gye tuwa kuba emisolo tugiwa tuli basajja ba businessman tusasula emisolo ebyo bye binyiga abantu ate abaana bano basomye gwe tunulirawo Honorable Kyagulanyi gw'omanye ebbanga lyamaze nga mumulowooza